ssemateeka. Akutte ku by'abatembe kiseera kino musanyufu n'engeri paalamenti gyakikozeemu. Ali eyo yeewaga yeekaliisa nti Lukwago tumumaze talina kye yafunye. Kati nekiddayo ne kikakasa bye bazze bakola bye bagamba nti etteeka baagala kukola lya Lukwago. Ono asabye waba okugoberera amateeka mu nzirukanya ekitongole kya KCCA. Bw'oba olowooza nti eyo gy'oli yeewamma bujja kukyanga gy'oli tomanyi nti si wamu. Abaka eggulu bakkiriziganyizza nti Meeya alina okusigaza obuvunaanyizibwa bwe obw'okukubiriza entuula za kkanso era nti yakulira ebyobufuzi mu KCCA. Haruna Kibuule yabaddeyo ku Radota TV Amasukkulumu. Kulikanyo Karo Nakibuule bwetweyongerayo omulamuzi wa kkooti y'oku luguudo Buganda Stella Malisi amabirisi akkiriza okusaba kw'abasibe omukaaga bano nno bakwatibwa ku byekuusa okukola effujjo mu kuwa ennamula mu musango ogwasingizibwa Dr. Stella Nyanzi. Omukaaga baddizibwayo ebizira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 nga kino kiddiridde bano okulemererwa okutuukiriza ebisaanyizo bya kkooti wabula ye Ingrid Turinawe oluvannyuma lw'okutuukiriza ebisaanyizo amaze n'ateebwa. Kkooti y'oku luguudo Buganda ey'omulamuzi Stella Malisi amabiriisi ekkiriza okusaba kw'abasibe omukaaga abaakwatibwa ku byekuusa ku kukuba omulamuzi Gladys Kamasanyu akacupa k'amazzi bwe yali asala omusango gw'omukenkufu Dr. Stella Nyanzi ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Bano baavunaanibwa emisango omuli okuyisa mu kkooti olugaayu, okukuba n'okwonoona ebintu bya kkooti n'oluvannyuma ne basindikibwa e Luzira. Babadde baleesa ababeeyimiridde nga basaanidde kyokka omulamuzi n'abasaba bakomewo ng'ennaku z'omwezi 3 Sebutemba omwaka guno. Oluvannyuma lw'okusaba okweyimirirwa, omulamuzi Stella Malisi amabiriisi yakkiriza okusaba kwabwe era ng'ono abasabye basasule emitwalo 30 ez'obuliwo buli omu n'ababeeyimiridde okuteeka omukono ku kakalu ka bukadde 3 ezitali za buliwo. Wabula bino byonna oluwedde omulamuzi n'addamu n'abasomera buto emisango egibavunaanibwa kyokka era bagyegaanye. Abavunaanibwa bazziddwayo e Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 Sebutemba omwaka guno. Kinajjukirwa nti ssaabakunzi w'ekibiina kya FDC Ingrid Turinawe bwe yali agenze okulaba bano omukaaga abaali bakwatiddwa ku poliisi ya CPS wano mu Kampala naye yakwatibwa era n'atwalibwa e Luzira era yaggulwako omusango gw'okweyisa ng'ekitagasa. Mu lutuula lwa kkooti lwe lumu ono alabiseeko mu maaso g'omulamuzi y'omu wabula yeeyimiriddwa oluvannyuma lw'okwetaba bw'oyimiridde nga basaanidde. Ku bano kubaddeko mubaka wa Lukunjiri Municipal Roland Tugume ne pulezidenti wa FDC Patrick Amuriatyo Boy. Ingrid yasabiddwa okusasula emitwalo 8 ez'obuliwo n'abamweyimiridde okuteeka omukono ku kakalu ka bukadde 10 ezitali za buliwo. Wabula bannamateeka b'abasibe nga bakulembeddwamu Isaac Ssemakadde bavumiridde ekya ssente ezisabiddwa omuntu we ku musango ye gw'agambye nti teguli mu ggumba. Twewuunyiza nnyo kkooti bwe musabya asule emitwalo 8
misango ekitalina musa. Wabula Ssemakadde asesezza kkooti bw'anoonyeza akacupa akakwasa abawawaabirwa ng'ekyokulabirako ng'awakanya nti bonna omukaaga baakwata akacupa kamu ne bakakasukira omulamuzi wabula omulamuzi ekyakigaanye. Oludda olwabi lugamba nti ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omusanvu mu bugenderevu abawawaabirwa baakasukira omulamuzi akacupa k'amazzi ne kamukuba mu kyenyi okwogera ebigambo ebitayisika mu kamwa era n'okwoluna ebintu bya kkooti. Eyeeyimiriddwa n'abalindiridde okweyimirirwa baakuddemu okulabikako mu kkooti eno ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukkulumu. Ate yo poliisi e Mukono ng'eyambibwako amagye ssaako eggye ekuuma byalo baliko omusajja agambibwa okuba nga yabadde aduumira akabinja k'abantu abateegera abantu ku byuma bya ATM mu bibuga okuli Kampala, Mbalala, Fort Portal gwe bataasizza okuttibwa abasuubuzi mu katale aka Kame Valley mu kibuga eky'e Mukono. Katubirabe. Bati musinguzi ngaweze emyaka 32 mutuuze Fort Portal abadde atambulira mu mmotoka kika kya Wish namba UBB 220V era ng'abadde yaakakuŋŋaanya ATM 19 ez'abantu ab'enjawulo ng'ono okukwatibwa kwe kiddiridde okubba ATM ya Saddam Lugalukiye ku bbanka ya DFCU ettabi ery'e Mukono oluvannyuma lw'ekwefuula amuyamba. Ono bw'amugudde mu buufu kwetemera ku baboodaboda abamugobye okutuusa lwe bamukwatidde ku luguudo lwa Nabudi. Ono mu kumukonya akkiriza nga bw'ateega abantu n'ababba. Bizinesi y'ATM gimaze mu banka ki? Banka mmeka z'obbyemu ssente? Akulira poliisi y'e Mukono OC Station Masayiko Kamomo akakasizza okukwatibwa kw'ono era n'alabula abantu okwegendereza abantu be batamanyi nga bali ku bbanka. Kyensobola okugamba abantu Abannayuganda balekerawo okugenda mu mabbanka. Bwatuuka mu bbanka leka kwemanyiiza omuntu gw'otamanyi gw'osanze mu bbanka because abadde akonfesinga agamba bwatuuka mu bbanka mu ATM machine olaba omuntu gw'otamanyi ng'omugamba nti jangu onyambeko. So it is a weakness gye bakozesa. So tusaba Abannayuganda balekerawo. Kati katukutwaleko mu katundu kaffe akamanya byolya era ng'olunaku olwaleero katukomekkereze emigaso gya butto ow'ekibala ki olive. Abakuba
bakizuula nti mu butto akoleddwa mu kibala ki Olive alimu ekirungo ekikakkanya obulumi. Wano bakugamba nti okweyambisa butto ono obulumi bulina okubeera nga buyitiridde singa amakenda gabeera galemereddwa. Butto ono kyakulwanyisa kyamaanyi mu kuggya obutwa mu bwongo. Akendeeza ku mbeera y'ekyebikiro ereetera omuntu okwekubagiza ennyo, ekintu ekiviirako abantu abamu okutabuka obwongo. Kati gwe ayagala okuwala embeera eyo kozesa butto akoleddwa mu kibala ki Olive. Okubeera n'olususu olulungi, fumbisa butto akoleddwa mu kibala ki Olive. Oba weesiige oyira akoleddwamu. Manya by'olya. Everywhere you go, MTN. Kaswa Home Baking Flour yengano y'omuntu owa bulijjo. Engano ya Kaswa Home Baking Flour ekolebwa ebyuma ebisinga okuba eby'omutindo mu nsi yonna okukakasa nti ngano nnyonjo ate nga ya mutindo. Kaswa Home Baking Flour yeekebejjebwa n'ekakasibwa n'epimibwa mu paketi za kilogulaamu 2 n'endala. Ekolebwa Ntake Group of Companies esangibwa mu maduuka amanene n'amatono. Okugikanda etwala amazzi mangi n'evaamu ekiwera. Osobola okugikanda n'ebyuma oba engalo okanda chapati, cakes, amandazi, cookies, birthday cakes, hot cakes, croissant, cream cakes, oba banana cakes. Eno yengano gye tukozesa. Kaswa Home Baking Flour. It usually starts with one foot in front of the other, one deep breath after the other, and one drop of sweat after the other. But this time, let it start with telling everybody to run against cancer. To come run like crazy. Like the present and the future depend on it. Run like the end of cancer is at the finish line. Like the fight against cancer depends on it. Because it actually does. For just 25,000 Uganda shillings, join the Rotary Cancer Run 2019 on 25th August at Kololo Ceremonial Grounds and across major towns. Runs will be flagged off at 6 a.m. Tickets are on sale at Rotary offices, 9th floor NIC building, Centenary Bank Kampala branches, all Capital Shoppers outlets, Acacia Mall and game stores. Rotary Cancer Run. Keep running. The Rotary Cancer Run 2019 is supported by the Parliament of Uganda and sponsored by Centenary Bank. Kulikayo nnyo mukuumulamuko Delta TV amasukulumu tukyagendera ddala mu maaso era kino kye kitundu kyaffe ekyokubiri. Eggwanga lya Japan okutandika n'omwezi guno ligenda kusindika ab'amagye abawerera ddala 22 okuyambako okutendeka amagye obukodyo obupya obugenda okubayamba mu kwongera okumanya engeri y'okkozesaamu ebyokulwanyisa by'oyinza okuyita ebyamaanyi okwongera okuuma emirembe mu mawanga agali ku lukalu lwa Afrika. Bino bikakasiddwa omukiise wa Japan mu ggwanga Kazuki Kamede ng'ali wamu ne minisita w'ebyokwerinda n'ensonga z'abazirwanako mu ggwanga Adolf Mwesigye mu lukiiko lw'abannamawulire. Katubirabe.
Mu kaweefube w'okwongera okunyweza ebyokwerinda munda mu ggwanga n'amawanga ga Afrika agatuliraanye, gavumenti ya kuno n'eya Japan batuuse ku nzikiriziganya okusindika abakugu okwongera okutendeka amagye ga UPDF. Ekibinja kya bannamagye 22 sabbiiti eno kisuubirwa okutuuka mu ggwanga olwo nga 26 omwezi guno batandika okutendeka amagye ginja. Adolf Mwesigye nga ye minisita w'ebyokwerinda n'abazirwanako bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ategeezezza nti okutendeka bannamagye kwa kuyamba mu kwongera okukuuma emirembe mu ggwanga. This triangular partnership, tripartite partnership with the United Nations and other supported countries, especially in Africa, will go a long way in strengthening our capacities to respond to situations that threaten the peace and stability of the world. Okusoomoozebwa amagye kugabadde gasanga naddala bwe gutuuka ku nkosa ebyokulwanyisa eby'amaanyi n'obutaba na byakulwanyisa bimala, minisita ategeezezza nga bwe kugenda okufuuka olufumo. These challenges include limited capacity, for example, to sometimes rapidly clear the ground and establish camps, to provide basic amenities like purified water and sanitation in those mission areas. Kulwa gavumenti, Mwesigye asinzidde wano neyeebaza banywanyi baabwe aba Japan olw'obuyambi bawaddeyo okwongera okutendeka amagye ga kuno mu nkozesa y'ebyokulwanyisa eby'amaanyi. Kazauchi Kameda, omubaka wa Japan mu ggwanga, ategeezezza nti emirundi mingi Japan efubye okuwaayo obuyambi bwonna obwetaagisa amawanga ga Afrika ag'enjawulo okusobozesa emirembe okubukala mu mawanga gano. Especially in the African countries, as the majority of PKO missions are deployed in the African continent. Recognizing this critical need, the government of Japan has been consistently contributing its financial and personal resources to PKO centers in Africa under Japan's policy of proactive contribution to peace. Kameda akakasizza ng'ekibinja kya bannamagye okuva e Japan bwe kigenda okulinnya ku ttaka lya Uganda omulundi gwabwe ogusookedde ddala okuyamba amagye ga kuno okwongera okubatendeka mu bikwatagana n'ebyokulwanyisa eby'amaanyi. Japan Ground Self-Defense Force will come to Uganda for the first time ever in the soil of Uganda to support the UPDF. Uganda ge gamu ku mawanga ga Afrika agasinga okukuuma emirembe mu mawanga amalala abawagudde obutabanguko ng'okutendeka amagye ga UPDF kyakuyambira wamu Afrika okukuuma emirembe. Joseph Muyingo yabaddeyo ku Delta TV Amasukulumu. Webale nnyo Joseph Muyingo. Ate abakungu okuva munisipaali y'Ejjinja balumiriza minisita w'ebyettaka Betty Amongi saako minisita omubeezi ow'abasiga nsimbi Evelyn Anite okukozesa olukujjukujju ne bakola ekyapa nga bayambibwako akakiiko akatwala ettaka mu ggwanga ne bakigabira musiga nsimbi ono ng'amanyiddwa nga Patero Mangalaro. Ettaka eryogerwako munisipaali y'Ejjinja yaligabako dda liizi ya myaka 25 eri musiga nsimbi omulala ng'ono ayitibwa Hashad Baroti owa True Party Development Uganda Limited. Baminisita okuli ow'ebyettaka Betty Amongi ne munne omubeezi ow'ebyensimbi Evelyn Anite babaloopye olw'okukozesa olukujjukujju ne batwala ettaka lya Kyabazinga eryaliddukanyizibwa munisipaali y'Ejjinja ne baliwa musiga nsimbi. Ettaka lino okusinziira ku bujulizi obuleeteddwa mu kakiiko akanoonyereza ku mivuyo gy'ettaka lyali lyaweebwa dda musiga nsimbi omulala ku liizi ya myaka 25. Aba munisipaali y'Ejjinja nga bayita mu mmeeya waabwe Majidi Batambuze bagamba nti mu mwaka gwa 2018 bawa liizi aba True Party Development Uganda Limited oluvannyuma lw'okubatuukirira ne babasaba babawe ettaka lya Kyabazinga basobole okulikulaakulanya. Ono agenze mu maaso n'ategeeza akakiiko nti oluvannyuma lw'okugyawo pulojekiti y'okukola oluguudo lw'eggaali y'omukka ng'era oluguudo luno lwali lwakutwala ekimu ku kitundu kya Kyabazinga we. Kino kyaleetera emirimu gya True Party Development Uganda Limited okuyimirira era aba kampuni eno bakkiriza okuwaayo ekitundu ky'ettaka oluguudo lusobole okukolebwa. Wabula ekyabajja enviiri ku mitwe ng'oluguudo luno luwedde kwe kukizuula nti ettaka eryali baweereddwa aba munisipaali kwaliko abantu abalinako ebyapa. The Minister of Lands, Housing and Urban Development, Madame Betty Amongi, informing the Speaker of the Council and the Town Clerk that the titles that were erroneously made on
the land known as 24 Chabazinga Way. The ministry has instructed that they be cancelled. Majid Batambuze abulidde akakiiko nti ng'abakulembeze ba municipali baasalawo okukwatya wamu n'abatiru party ne beekubira enduulu eri bekikwatako. Wabula oluvannyuma baakizuula nti Minisita Betty Amongi ne Evelyn Anite be baali emabega okugaba ettaka eryogerwako. And he knew about the facts, at least relating to the cancellation of the title, and he wanted to take advantage of the situation. Mu ngeri emu akakiiko akagasimbaganye n'akulira kampuni ya Tiru Party Development Uganda Limited Hashad Baroti era mu bulumi obungi asabye akakiiko okubayamba okubaddiza ettaka lyabwe. No, that's only my land. I want immediately to start work. Have you thought of going to court? Sorry, sir. Have you thought of going to court? Gone to court? Yes. Immediately, sir. If I, but somebody gave me good advice to come here before you go to court. Wano ssentebe w'akakiiko kano Catherine Bamugemereire wasinzidde n'ayisa ekiragiro ekikugira omuntu yenna obutaddamu kusaalimbira ku ttaka lino okutuusa ng'okunoonyereza kuwedde. Nicholas Ndugga yabaddeyo ku Delta TV Amasukkulumu. Webale nnyo Nicholas Ndugga. Ate ye minisita w'ebyensimbi mu ggwanga Matia Kasaija ategeezezza bannamawulire nga Uganda bwetadde omukono ku ndagaano ne gavumenti y'eggwanga erya Japan. Endagaano eno yakwongera kuwola Uganda ensimbi wabula ate waliwo n'ensimbi endala gavumenti ya Japan zeewadde Uganda nga akasiimo ak'okubeera ab'omukwano. Katubirabe. Mu bbanga eritali lyawala ekitongole ki KCCA kyakutandika okukola enguudo ezimu wano mu Kampala okuteeka ebitaala mu masaŋŋanzira agamu wamu n'okuteekawo bbaasi ezigenda okusaabaza abantu basobole okukendeeza ku kalippagano k'ebidduka mu kibuga. Minisita y'ebyensimbi Matia Kasaija agamba nti Uganda esaanye okulabira ku nsi endala bw'esobodde okukendeeza abantu ssekinnoomu okuyingiza mu mmotoka mu kibuga. Kati kumpi buli muntu ayesobola alaga alingira ekibuga kino ng'ali mu mmotoka ye ku lugwe. Kakati ekyo kyongera ate traffic jam mu bibuga ebirala ebyakulaakulana dda emmotoka nannyini mmotoka personal vehicle gitenda muganda ebwannannyini bo tunabatambulira emmotoka zaabwe mu nnaku ez'okukola. Ensimbi eziweereddwa Uganda ziri obumbi wa ssente za Uganda 88 n'obukadde 6 era akubiriza ekitongole ki KCCA okuzikozesa obulungi. Ensimbi ezo tuzirese kuziryamu kabalagala. Ensimbi zijja kukola mulimu gwetugambye kuteekayo kutereeza nguudo zaffe okukulu kitaka naye n'ababuliramu okwongera ebitaala junction esangazira masangazira nga waliwo ebitaala ebyo ekirungi wajja kuba waliwo central control point. Wabula ate Andrew Kitaka akolanga ssenkulu wa KCCA annyonnyodde ezimu ku nguudo ezigenda okukolebwa saako n'okugaziyizibwa. Waliwo Nsambya Road kuva ku Clock Tower kugenda ku Nsambya Junction n'okutuuka ku Mukwano tugenda kukolebwa lufuuke lwa leeni 4 era luli bwamu mu project emulira bulijjo eya flyover erimu flyover eziri ku Clock Tower nabeewo ne flyover ezigenda okuba ku Kitigumu House ne ku Nakumatt roundabout. Mulimu n'okukola enguudo ezo okuzigaziya. Mu kiseera kino gavumenti ekyanoonya kontrakita agenda okuzimba enguudo zino era mu bbanga lya myezi 2 balina essuubi nti bajja kuba bamufunye olw'omulimu gutandike nga gwakumala emyaka 2. Webale nnyo Rita Nalukenge ne Joseph Muyingo. Ate abatuuze ku kyalo Bulaga katono bagajambule ssentebe w'ekyalo kino Lawrence Sengendo nga bamulanga okwekobana ne babuloka b'ettaka ne babaguza ettaka mu bukyamu ng'ettaka lino ligambibwa okuba nti lya kkanisa ya Uganda. Kino nno kiddiridde abantu abatannategeerekeka mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero okugenda ku kyalo kino ne bamenyaamenya amayumba g'abantu agasoba mu 30. Katulabe ebintu bino.
Zibadde ziwera ssaawa 8 ogw'ekiro poliisi ng'eri wamu n'abantu abatannategeerekeka batuuse ku kyalo Bulaga Nakabugo ne batandika okumenya amayumba g'abatuuze era we bukeeredde nga zonna ziri ku ttaka. Abatuuze be tusanze mu nnaku batunnyonnyodde engeri gye baafunamu ettaka lino ng'abasinga baasookanga kwebuuza ku ssentebe w'ekyalo kino. Erese yanguza wali yazimba yamalayo n'azimba eyatunda wali bo bazimba bamalako amayumba gaabwe kigendwa kiyo kimenya ennyumba yange omunaku ng'eyanguza ye wali bulende emaze n'egenda nakuonebwa saawa zino bajja bamenya nga n'ennyumba zirimikyaki etwala awano eri wali waggulu awo Nakabugo kati kyogambe ebbanga eryo lyonna lyonna babadde tebatulaba bwe twajja kuno mwabeerangamu nte nga ziva eri ne zisala ne zijja ne ziriira eno oluusi ne zambuka eri waggulu kati ente okubula kyekyaleeta obuzibu abantu ate n'ekirala ekyo kyogedde nti kyaki yatunda. Bano ababadde mu nnaku era ssentebe atidde okubatambaala kyokka bwe wayiseewo akaseera n'atuuka. Ono abatuuze batandise okumusikaasikanya nga bwe bamulangira obufere wamu n'okwekobaana ne poliisi okumenya amayumba gaabwe. Myaka 13 gye mmaze kuweza ajja kulanga amaitaka lya kyaki era ng'oluzi waffe tukimako amazzi lweru wali mmanga kyaki natwekera waggulu kageti ke tuyitamu bwe tuti akatono tujja ntuna amazzi gaffe nekyamanyi yenye yatukolera endagaano ng'ate tugula kubagamba nti baasuubula buloka balina olukwekwese nekyaki okubba abatuuze bano bebaguza bakwata ssente ne batunda bajje batusende bamale basente kwaza ezenyumba ze bazimba ssente zava mu nsawo zaabwe bamala kuzibba mu bano. Kyokka ssentebe ategeezezza ng'ettaka lino bwe liri ery'ekyaki newankubadde ekkanisa ya Uganda yaligula nga kuliko abantu. Kyaki yajja n'egula ettaka bwe yagula ettaka waliwo ebibanja by'abantu nga wulaba ffene ogw'omulala tamera mu nsiko amera mu bibanja by'abantu n'amayumba agamu gaaliwo. Kyaki bwe yagula neesiba sengenge n'eteekawo ente kati abantu ne bakola ki ne balinda okubasasula ne babanja tukalwakola ki n'abaasooka baali bannannyini bibanja ne bafa. Newankubadde abantu balumiriza poliisi okubeera mu kkobaane ne babagoba ku ttaka, amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luku Weyesigire bino abiwakanyizza bw'atyo n'avumirira ekikolwa kino. Waliwo abasenzeza ku ttaka lyabwe okukozesa amaanyi gonna ge basobola kubanga babagoba naye fenga poliisi naddala wano kempi twakivumiridde ekyokuba nti n'omuntu amaze zimba ennyumba ye wadde yeesenze ku ttaka eryo okuvaayo bufina okola ki oyagala oli okimenya. Wabula okusinziira ku muwandiisi w'ekkanisa ennamirembe Reverend Canon William Ogenga agamba nti abatuuze abali ku ttaka lino baliriko mu bukyamu era ng'ekkanisa yagula yiika 126 mu mwaka gwa 1989. We begin to see a group of unauthorized squatters and land grabbers, I call them, started demarcating plots and allegedly selling them off, which raised several complaints from Christians that informed my office of these ungodly activities. These unauthorized squatters actually destroyed demonstration gardens for the school. Gye bigweredde nga abatuuze bagamba nti si baakusenguka ku ttaka lino okutuusa nga bafunye okulamulwa okulungi. Kalo Nakibuule yabadde okola Deuta TV Amasukulumu. Kati ate katukutwaleko mu katundu kaffe ak'omulembe guno ne Karo Nakibuule era nga olunaku olwaleero tukuleetedde engeri ebivuga by'ekinnansi gye byakubwangamu mu Buganda omulembe guno. Kabaka bwe yalabikangako eri Obuganda baamugirangayo ebivuga byonna ebyekinnansi ne babimukubiramu okumusanyusa. Ebimu ku bivuga ebyamukubibwanga kwe kwalinga engalabi, amadinda wamu n'ebirala nga baali babikuba balinga basuyira ddala mu lubiri. Waliwo tusula mu lubiri yes naye waliwo ate ebyenkizo nga mujaguzo bweneeba enervaayo nga abagikuba bategedde nti egenda kuvaayo beena agenda
kugiramusa abagikuba bamala ennaku 9 nga basula wansi tebasula nabakyala mu buliri. Bano nga tebannaba kukuba bivuga bino basookanga kutendekebwa basobole okukwatagana ku lunaku lwe banaasanyusa Kabaka. Olwatu tuganyi waliwo okweyisaamu ne tumanya kino kijja okutandika, kino ne kiddako, kiri ne kiddako. Eyo tuyita practice naye kugamba omuntu oba wabangulwa dda ng'omanyi ekyokukola. Abazinyi nabo bakolanga kyamaanyi okulaba nga banyumisa omukolo nga bakira bakyusa ebiwato nga bakirako ebisaanyi. Emirembe gigenda gyonooneka kubanga waliwo amazina agazinirwa beene. So stovola era ndowooza abateesiteesi bakola bulungi, abazina abasanyusa abagenyi bazina nga beene tannabakola ki tannabakujja kubanga amazina agazinirwa beene ganjawulo. Abantu abatalinanga bukugu mu kukuba ebivuga bino tebakkirizibwanga kubikuba anti okwewala okunyiiza Kabaka. Ebivuga bino byakubwanga nga bakira kubaako ennyimba ez'enjawulo ezigenderako ezibinyumisa. Ku mulembe guno ebivuga bino bikyakubibwa ddala gamba nga ku mikolo emikulu egibeera mu Buganda ne Kabaka bw'aba alambula Obuganda ng'onaasiima n'alamusa kwabo ababeera babikuba akati mu ssanyu. Ebivuga ebyogerwako bisobola okukubwa ku mikolo egy'enjawulo nga ku mulembe guno ekibireetera obutakubwa nnyo ku mikolo anti ababikuba babbula. Ffe abakyaliwo kubanga ffe basempeke omugenzi taata waffe yabituyingizaamu netubyagala kubanga mu buli baana b'ozadde mubaamu yeegomba omulimu gwa kitaawe. Abakubi b'ebivuga bino bagamba nti kyekiseera Obwakabaka bwa Buganda okuzzaayo ebivuga bino mu lubiri okusobola okuweesa ekitiibwa kya Buganda. Buli ggwanga libeera n'ebivuga byali wabula nga obeera omugenyi ng'ozze okukyalako mu Buganda ne babikubira wamma naawe osiima olw'ebivuga yaabyo. Nsonga nti Buganda tusembeza, ayagala otwegattako mu bulungi atwegattako, atayagala owenge oba owefibitizi afe tetumukaka. Kyova olaba nti era bannaffe abamawanga amalala bambi bayiga era bayize, waliwo abamu abakolera ddala n'okusinga baana bazzukulu bakaganda essese. Ebivuga bino tebikoma mu lubiri mwokka oba ne ku mikolo emirala wabula ne mu masabo nayo bikubibwamu singa abaawo empewo ze babeera bayita olwo ne zijja ne zirinnya ku muntu. Omulembe guno Carol Nakibuule, The Hot TV, Amasukkulumu. Activate Airtel Money today and enjoy convenience on payments for all utility bills. That's right, you can pay all your bills from the comfort of your home at any time of the day. To conveniently pay TV subscriptions on Airtel Money, dial *185#, select phone, pay bill, select 3, pay TV, select StarTimes TV, DSTV, GoTV or Azam TV, depending on which bill you want to pay. Enter the StarTimes or GoTV, Azam TV, DSTV, enter the smart card number and follow the prompts to complete payment. Airtel Money, simple, instant, secure. Airtel, the smartphone network. Okumalira ddala emyaka egisooka 55 bannayuganda bagitegedde balaze okwagala kwabwe ssaako n'okwesiga kampuni ya langi emu yokka okusiiga amaka gaffe, obulamu bwaffe wamu n'ensi yaffe yonna. Era okusinziira ku bwesigo bwe bagirinamu, kino kigifudde kampuni ya langi esinga mu Uganda era nga kampuni y'emu eno ekuleetedde langi y'emu yennyini gy'omanyidde okumalira ddala emyaka egisooka 55. Langi ez'enjawulo z'obadde weesiga okusiiga ensi yo naye nga kati ejjidde mu linnya eppya Plascon, Color Your World.
3 kiki yene namba 3 laba ono kiri 3 ku Airtel so sinyanga bwe kibadde kozesa siringi 3 buli katikitiki okukuba ku mikutu gyonna wano mu Uganda. Ng'oli ku Airtel kubira ab'emikutu emirala gyonna ku siringi 3 zokka buli katikitiki. Kaakano yogera na buli muntu ku buli mukutu gwonna akadde konna ku siringi 3 zokka. Twazisaze. Airtel, the smartphone network. Airtel elungamizibwa Uganda Communications Commission. Kulikayo nnyo mu kuwummulamuko kitundu kya kusatu. Uganda ne Ethiopia bakwongera amaanyi mu nteeseganya okukuuma emirembe mu ggwanga erya South Sudan saako n'erya Somalia okusobola okuleetawo obutebenkevu. Bino bikakasiddwa minisita w'ensonga z'amawanga amalala ng'akiikiriddwa Ameria Kyambadde n'abakungu ba gavumenti abalala. Bano babadde mu nsisinkano n'abakungu okuva mu ggwanga erya Ethiopia nga bakulembeddwamu minisita waabwe ow'ensonga z'amawanga amalala Gedu Gacheni, era bano batadde omukono ku ndagaano ey'okwongera okukolera awamu mu by'obusuubuzi saako n'ebyokwerinda. Ethiopia bwetabeera mu mirembe ne Uganda ekosebwa anti bannansi abasinga baddukira mu Uganda olw'amateeka g'ababundabunda agawa abanoonyi b'obubudamu emirembe. Mike Mutebi kabituwe. The crucial role that our two countries played, especially in Somalia and South Sudan, is worth mentioning. Our two countries, together with the African Union and under AMISOM, are supporting the people and the government of Somalia in fighting Al-Shabaab with the view to bring peace and stability for the people of Somalia and the region at large. Assuring Ethiopian government is committed to implement this agreement and to realize our vision and to benefit the people of Uganda and Ethiopia. And we'll strengthen our relationship, our bilateral cooperation and our bilateral cooperation between Ethiopia and Uganda to work together at the bilateral level as well as at the regional level. We also hold a strong view that in order to sustain the peace, there is need to create a nexus between peace, security, and development. To that end, therefore, trade and investment are a critical part of that nexus. According to Uganda Bureau of Statistics, as at May 2019, the volume of trade between Uganda and Ethiopia was valued at $11.259 US. We believe that the volume and value of trade can and should be enhanced with a view to promoting shared and inclusive prosperity for our people. To that end, it may be necessary for us to... Ateye Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayega asabye bekikwatako mu ggwanga okuteeka obwerufu mu bujjanjabi obw'ebyobulamu abantu basobole okutuusibwako obujjanjabi obwetaagisa okusobola okubeera nga balamu bulungi. Katikkiro okwogera bino abadde asisinkanye ekibiina kya Rotary Club ku mbuga enkulu Emmengo nga bano babadde bamwanjulira enteekateeka ez'emisinde mwe bagenda okusondera ensimbi ez'okujjanjaba ekirwadde ekya Kkookolo. Emisinde gino gya kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno gwe tulimu. Buli mwaka ekibiina kya Rotary kitegekawo emisinde egya mu bunabyalo n'ekigendera eky'okudduukirira abalwadde ba Kkookolo mu ggwanga. N'omwaka guno ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno bannarotary bategeseewo emisinde egy'engeri y'emu okusobola okusonda ensimbi ezisoba mu bukadde 18 okusobola okugula ebyuma 2 ebikebera obulwadde bwa Kkookolo wamu n'okuzimba ekifo mwe banajjanjabira abalwadde ababulina. Obuzibu obwajja
2016 kyekyuma ekikozesebwa okujjanjaba ekya radiotherapy kyokka kitwalina mu ggwanga ekyali emulago ekijja kifa kwe kusalawo ffe era nga bannarotary abakasa programu nti katugezeeko tulabe nti ensambya tuteekayo ebyuma ebiri modern amaanyi gonna essira iri mu kunoonya ssente tugenda kugula linakisi 2 n'okuzimba bankazi 2 ssente mpitirivu ddala twetaaga obuwumbi 18. Bannarotary nga bakulembeddwamu Rotarian Stephen Mwanje mu nsisinkano yaabwe ne Katikkiro wali ku mbuga enkulu e Bulange Mengo bamwebazizza olw'okufaayo ennyo okubunyisa enjiri ekwata ku bulwadde buno mu Buganda. Olw'engeri gye wajjidde kaweefube w'okumanyisa akawuka ka kansa buli mulundi lw'okubeyogera tukuwuliriza tobanga kazinga nga toyogedde era abantu ba Ssaabasajja ku kintu kikwagala bulamu. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga mu kwogera kwakubiriza abantu bonna mu Buganda n'eggwanga lyonna okujjumbiranga enteekateeka ez'enjawulo ezikwata ku byobulamu bw'ati era n'asaba bekikwatako okwolesa obwerufu mu nsonga zonna ebirina akakwate ku byobulamu. Tuteeka okuteeka obwerufu mu byobulamu. Muwulira eddagala balibba emirundi emeka. Eddagala eriva mu masitoowa teryatuuse. Ate n'eryatuuse nayo ne balibba. Naye Rotary ekuŋŋaanya ssente n'ezikozesa ekyo ekigenda ku byobulamu. Obwerufu. Ow'omu mbuga yeebazizza ekibiina kino ekya Rotary olw'obuyiiya bwe kirina bw'atyo n'akunga abantu bonna okubeegattako mu kaweefube gwe baliko. Bw'olowooza ku bulamu oyinza okubuyingiza mu nkola ey'omulembe omujja. Naddala mu nsi zino ezaffe oluusi ezitassa nnyo mulaka ku nsonga enkulu ng'ebyobulamu. N'olwekyo tulina okuba abayiiya bwe tuba twagala okuba n'obulamu obulungi. Baba banka ya Centenary nabo bategeezezza nga bebasanyuse nnyo okulaba nga nabo beetabye mu kaweefube ono. Kuba Rotary we yatandika omulanga guno ogw'okugoba kookolo mu Uganda n'okukunga abantu, tukunze abantu baffe bonna mu matabi gaffe gonna, bakasitoma baffe bonna tubakunze era nga tubaleeta mu kudduka ne basitaafu baffe. Guno omulundi gwa 8 ng'emisinde gino gitegekebwa mu ggwanga nga gyatandika mu 2012. Kalo Nakibuule yabaddeyo ku Delta TV Amasukkulumu. Webale nnyo Karo Nakibuule ate bo abakulira ebyokwerinda n'obutebenkevu mu ggombolola y'Ezirobwe nga bakulembeddwamu poliisi ey'ewa Butungulu bayitiddwa mbagirawo okutaawulula embiranye wakati wa maama ne mutabani we. Obutakkaanya buno buli wakati wa maama Esukanensi Namubiru ow'emyaka 8 ne mutabani we Simon Kiyemba nga ye aweze egy'obukulu 5 era ng'ono ye yasikira ebyobugagga bya kitaawe eyafiira mu lutalo olw'ameenunula mu myaka egy'ekinaana. Katubirabe. Ondeeta kamera nabwe kuteeka wenalikuteeka kompyuta wakunyumya. Enkayana z'ettaka zino ziri ku kyalo Nabiteete mu muluka gw'Ebubuubi mu ggombolola y'Ezirobwe mu disitulikiti y'e Luweero. Zino zisitudde abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okujja okulaba ogubadde n'okusala amagezi sikubanga omusaayi guyiika. Omusajja alina n'abaana abasoma ekitegeeza tebagenda kusoma. Abatuuze bagamba nti basobeddwa eka ne mu kibira oluvannyuma lwa maama okwegaana mutabani we n'atuuka n'okumutundira mu kibanja bo kye bagamba nti byanfuna bye bibamazeemu. Watuusa tusobedde olw'ensonga nti yazaala omwana n'amuzaala mu wanaawaka yamuyaga nti omwana si waawo ye yamusikisaawo kusaawa eno amugobawo. Bwagira bwati n'amupangira amusomooza ne bamukwata ne bamutwala mu kkomera. Musajja wattu ali awo alina obwana bubbebi era singa wano weebuli singa tubugalaga. Maama agamba nti entabwe eva ku mutabani we abadde ng'amukuba enkya n'eggulo wamu n'okumugobaganya so nga ate si muzaale wa wano. Kubanga omwana ono okuva lwe yankuba tujja mu lugoye maama leka si lugoye yankuba nkola kakalu kange kano kentambula nako buli lunaku yankuba angoba buli lunaku anvuma omusiru nveewo wano mubasiru gwosembayo kati nze mu busiru amuzaala ne mugamba gende wa kitaawo.
Chitawo yani. Mkwaya. Simon Chiyemba agamba nti ye yasikira wano era amazeewo emyaka egisoba mu 3. Ali mwaka 1986 ng'olutalo lwakaggwa Pulezidenti Yoweri Kaguta nga yakakulemberako emyezi 2 n'ekitundu nga twakava mu lutalo wano e Kataggwe gye nalumalira ne banteeka ku bukulembeze wano naye kati olw'ebyenfuna asazeewo kutunda ab'ekika baasitoopinga naye bo babikolanga bo. Abamu ku badduukirize ababadde mu lukiiko luno bategeezezza nti bafunye ku buweerero oluvannyuma lw'okukkaanya ne ssentebe ku ngeri y'okutaasaamu embeera eno. Ekirungi tukanyiza ne ssentebe abantu bamukomyeko ne bamugamba nti ebyo mukola balooya tubafunye batutangaziza amateeka tetujja kuva ku ttaka mpaka ng'ekkooti emaze okulamula ku by'ettaka lino. Ye ssentebe w'eggombolola eno Pascal Marachi agamba nti yagezaako okubatooza naye nga buteerere kwe kubasindika ku poliisi ekola ku nsonga z'amaka ye beebatawulula. Oluvannyuma ennyo maama yavaayo n'endowooza egamba nti bane ekigambo ekigamba nti omwana ono omulenzi amusumbuwa waliwo gye yamuzaala si wa famire eno. Bwe byatuuka awo ne mbuweereza ku famire poliisi e Luweero. Family police bwe yabayita bagende ku DNA omulenzi yagaana ogenda ku DNA. Musajja mukulu emyaka 5 yagaana ogenda ku DNA. Poliisi n'esalawo ne bawa maama amagezi n'abaana abawala bagende bafune letters bafune kyapa kyabwe eky'ettaka lyabwe omanye ga maama namwandu. Ate abalabi ba Delta TV batandise okwewangulira ebirabo ebyenjawulo mu kazannyo akategekeddwa mu programu yaffe ey'okumakya emanyiddwa nga Golokoka Tukole. Mwana mulenzi Shaun Ongesho yalidde empanga oluvannyuma lw'okukuba essimu ku makya mu programu yaffe eyo n'abuuzibwa ebibuuzo ebyenjawulo byasobodde okuddamu bw'atyo ne yeewangulira essuuti empya tuko. Bw'atyo omwana mulenzi Sean Ongoye olumu nga yayita Sean K omuzibu bw'alabise ng'ensenda amatama zimubuganye oluvannyuma lw'okugwa mu bintu abalala gye bagwira mu buugi. Ongesho ono omutuuze w'emukono ku kyalo Kiyunga okutuuka ku ly'omwoki wa Gonja asoose kwetaba mu kazannyo ka TV y'enganzi Delta TV Tukole akabeera mu programu yaffe Golokoka Tukole. Nviiridde mukono mu kitundu area bagiyita Kiyunga. Nkolera ku Global Video Library and Saloon. Ongeso ng'ekigulira Magali Ddiba kinoonyeza mu dduuka lye omuli saaluuni n'okutunda obutambi bwa firimu ne sinema. Agamba nti Delta emukumidde ku ntiko y'okumanya ate n'asigala nga mufunyi. Munkulaakulana n'abantu okumanya singa si Delta nsonga nsandika n'ekindi. Ongesho abadde avulubanya essanyu agamba nti omukisa teguzibirwa kkubo nti kyokka kugwira yeetegese olw'ensonga nti ebiseera byonna ye yeekuumira ku Delta TV kwawangulidde essuuti lumamyo. Ongesho akyomedde abavubuka abalera engalo ne batawulira mulanga na mubala gwa Delta TV ogwa Tukole. Ono programu za Delta azikuba budinda. Wetudda ku mawulire agaliwo ni amasukulu mu kiro olwo okumanya obeera updated nnyo. Edduuka bwa Guuga erya Falcon Shoots erisangibwa ku kizimbe HB Complex okwolekana ne Mukwano Mall lyerekkebakeba ogw'okwambaza abakozi mu programu yaffe eggulawo olunaku eya Golokoka Tukole beba mukago ne Delta TV mu kazannyo kano. Nicholas Ndugga ne Rehema Nanyonga be bakusakidde eggulu lino lwa Delta TV amasukulumu. Ate mu byemizannyo amasomero ne kilabu za cricket ez'abakazi gakubiddwa enkata mu bikozesebwa mu kuzannya omuzannyo guno okuva mu kibiina ekifuga cricket mu ggwanga. Bino webijjidde ng'amasomero agayitamu okuvuganya mu mpaka z'abalenzi ez'eggwanga gali mu kwetegeka. Gerard Mutumba.
Bankstown District Cricket Club esangibwa mu kibuga Sydney kya Austria yedduukidde Uganda n'ebyeyambisibwa mu muzannyo gwa cricket ebitali bimu wabula abaddukanya omuzannyo guno bali mu kutuuyana n'emisolo egijjibwa ku bintu bino. Ebisawo bino byonna bijjudde ebintu ebyaweereddwa ekibiina kifuga cricket mu ggwanga nga n'ekibiina ettulu lino basazeewo kubigabira amasomero agazannya cricket sako kirabu z'abakazi olw'okuzimba omuzannyo guno. Club Australia gye bayita Bankstown Cricket Club yakugenda kuyamba amasomero okusooka okudevelopinga cricket mu masomero ago, ekirala okupreparinga kana amasomero agagenda okuzannya mu tournament gye bayita Cricket Week egenda okutandika ku 25th of August. Wabula akola guno nagulu mu kibiina ekifuga cricket mu ggwanga Martin Ondeko agamba nti newankubadde ebintu bino babifuna okuva mu mikwano egy'enjawulo abali emitala w'amayanja obuzibu bwolekedde bwe bw'okusasula omusolo. Ekintu ky'omusolo kitukosa nnyo nga federations kubanga imagine ofuna ekintu nga donation ate okituuka mu Uganda bakutakisinga sente nnyingi z'otalina and yet equipment ene tugenda gikosa ku developinga cricket yokka tetugenda gitunda naye nga omusolo ogujjako gubeera mungi nnyo. Ondeka atangazizza nti entegeka y'amasomero evuddemu ebibala naddala ttiimu z'abali wansi emyaka 15, 17 wamu ne 19. Engabanya y'ebintu bino ebadde mu bitundu bya ggwanga eby'enjawulo nga no masekati ga Uganda abaganyuddwa mulimu King's College Buddo, Mukono Parents School, Makerere College School, Coral SS n'amalala mangi. Ondeko ayongeddeko nti kati omuzannyo gwa cricket gukuze mu bakazi nga balina kirabu 13 ezawulwamu ebinja bibiri era nga kivudde ku bintu nga bino ebizeebewa kirabu zino. Abavujjiriza ba Bankstown District Cricket Club baweereza kontena 12 ezeeyambisibwa. Gerard Mutumba, Delta TV Amasukulu. Ate ye omutendesi asingayo obumpi mu muzannyo ogw'omupiira ayagala kuweebwa mukisa okutendekako ku ttiimu y'eggwanga ey'abawala abasamba omupiira ogw'ebigere. Ono omusajja mumpi ddala era yeewunyisiza bangi engeri gy'atendekamu abaana bano n'atuuka n'okubawanguza ebikopo ebitali bimu. Bino nabyo Gerard Mutumba yabirina kabituwe. Giovanni Makino aweze egy'obukulu abiri mugumu era musajja mumpi ddala nga bw'omulaba naye ayagala nnyo ebyemizannyo okusingira ddala omuzannyo gw'omupiira ogw'ebigere. Ono atendeka ttiimu y'essomero lya Shikataka SS nga lino lisangibwa mu disitulikiti y'Embale. Essomero lino lyakawangula ebikopo emirundi ebiri okuva mu mpaka za Airtel Rising Stars mu kitundu ekya Eastern Region. Makino mu kuwayamu n'omusasi waffe ategeezezza nga weenyumiriza ennyo mu kutendeka omuzannyo gw'omupiira okusingira ddala abaana abawala kubanga bamwanguyiza omulimu bw'ogerageranya n'abaana abalenzi. Guno omulimu ngusanze nga mulungi nnyo. Abamu abakocheza abamu tebalanga abalala ate nga abakocheza abalala kubanga abakocheza abamu ne bali kutraininga abawala basula nabo bakola ki. Nenze coach nze abaana abo engeri gye banjagala mbabuulirira mbagamba kino kyemukola kibi kubanga muli bawala mwine ebitonde bingi mwine okudda mu biseera by'omu maaso abo nga ekyokubeera ng'anyoomebwa olw'obutonde bwe agamba nti kimujja ku mulamwa kubanga ye afa kimu kussa mu nkola ebyo abazanyi balina okukola. Nedda abaana tebanyuma kola size abamu naye nga si bano abaana bange kubanga abaana bange ndudde nabo nga bakyali bato nze yabatraininga kuviira mu zeitifu yampa sente nenga nsomera njeru nenzija nga n'empapula zange eza beginners. Giovanni agamba nti okutendeka abaana abawala kulimu okusoomooza okuwerako kyokka ye agamba nti alina engeri y'enjawulo gy'abakwatamu emusobosezza okutegeera abazannyi bano. Nze omulimu guno ngukoze nga neewaayo era nkimanyi sina ttiimu eno yokka y'abawala ndina ttiimu y'abalenzi batukubidde mu quarters abaana bali awo abagenda batukubidde mu quarters true vein era ntweninga n'abalenzi si bawala bokka tweninga abalenzi n'abawala nina n'obwana obuto under 14 nabo mutweninga. Mpaka za Airtel Rising Stars zisinze okuteeka omutendesi ono ku maapu era nga mu kiseera kino atunuulidde kutendeka ttiimu y'eggwanga kubanga agamba obusobozi abulina. Tubiira okubeera kooki omulungi era nsaba nnyo nti abafufa bonna gye bali bonna singa bampa akakisa nange kasanga neeyongedde okusoma baddeyo ku ttiimu y'eggwanga eya Shikureni eyo nange mbeereko ngi training lwakuba njagala nnyo okutraininga ttiimu y'abawala kubanga ndaba interest yonna eri omwo kubanga kasamba training abampuliriza. Ono nga bwe kiri nti yatendeka essomero lya Shikataka okuva mu Mbale
bw'atyo yalisobozesa okuwangula ekikopo ky'omwaka oguwedde eky'empaka za Airtel Rising Stars ez'ekitundu kya Eastern Region so nga n'ez'omwaka guno era yalisobosezza okuwangula ekikopo era bwe yakubye essomero lya Town View SS ery'e Bugiri. Gerard Mutumba, Delta TV Amasukulumu. Webale kubanga otambudde naffe okuva gye twatandikidde amasukulumu gaffe nkwebaza yonna gy'osinziira okugalaba nga muno mwe muli ne bamu ku bannaffe abagenda okulamaga Mecca nabo basinziira eyo ne basobola okulaba amasukulumu. Tugenda kuba wano tetusukkawo era mbadde Betty Kalungi ne munnange Lukyams Isaac ku lw'abannaffe abategeera olulimi olw'obubonero. Programu zaffe zikyagendera ddala maaso era ng'eddako ye ya mwana mulenzi Moses Wamala eyawesibe 2 tosaanidde kugisubwa. Tugenda balekerayo omukisa gw'omukono gwo ne Reverend Festo Kalungi. Tukomye wano musule bulungi mweraba. Omukisa gw'omukono gwo wano ku Delta TV gukutuusibwako Abantake Bakery, abakozi b'engano Kaswa Home Baking Flour, engano esinga okuba ey'omu